أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange mwenna ab'ebitiibwa, munzikirize mu bufunze tunuulireko ekibuuzo ekigamba nti waaki abasiraamu abamu bagatta esswala. Kyengezaako kugamba nti maybe womala okusala like dhuhuri kyandibadde ekirungi n'osala aswiri nga toyisizaawo kadde, maybe womala magharibi newesalira isha. Waaki abasiraamu abamu bakikola kati nga abasiraamu abashia isna ashara? Kyetwagala okubeera nga tukola ki? Tutunuulira. Kyetwagala okugamba onfuna bulungi, abashia esswala ettaano ez'olunaku bazisaala zonna. Sigamba nti esswala ezimu tebazisaala ng'ebyogerwa abantu abamu bwe batyo. Bo bazisaala esswala ettaano era bazikkiriza. Basaala subuhi, onfuna bulungi, ne basaala dhuhuri, ne basaala aswiri, ne basaala magharibi, ne basaala isha. Ngambye bamala dhuhuri basaala aswiri, era then bamala like magharibi ekiro ne basaala isha. Tekirina buzibu. Ekibuuzo kiri nti tulina aya eyogera ku ekyo? Yes, tugirina. Aya esooka eri mu surati al-Isra aya 78. Allah subhanahu wa ta'ala wabanga ayogera ku budde obw'esswala abuleeta mu miteeko esatu. Nsaba nfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Mu surati al-Isra aya 78, bismillahir rahmanir rahim, akimi salata liduluki shamsi, akimi salata liduluki shamsi ila gasaki layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuyimirizeewo esswala, onfuna bulungi, obudde obusooka obwo ng'enjuba esaze okuva mu east, onfuna bulungi, enjuba gyeva okudda mu magharibi, obudde bw'emisana esswala ebbiri ziba zituuse, esswala ya dhuhuri ne asiri. N'agamba n'ekiro tuyimirizeewo esswala, magharibi ne isha, n'obudde bw'okumakya, onfuna bulungi, tuyimirizeewo esswala ya subuhi. Kyengezaako okugamba esswala zireese mu miteeko esatu mu budde bwa mirundi esatu. Kyengezaako okubeera nga nkola ki? Nnyonnyola muganda wange ow'ekitiibwa nti womala subuhi y'okumakya, ofuna bulungi, awo tusaalirawo gya kumakya, tusaala just subuhi. Then obudde bw'emisana ng'enjuba evudde mu east okudda mu magharibi, ofuna bulungi, okudda eno ebugwa enjuba, oyimirizaawo esswala bbiri. Womala dhuhuri sala asri, tekirina buzibu. N'obudde bw'ekiro womala magharibi sala isha, okusinga okulinzalinza nga bwe tugenda okubeera nga tulaba. Sigamba nti maybe kiyambako okubeera nga teweerabira swala. Sometimes abamu beerabira esswala, sometimes abamu beerabira esswala ate ne baziriwa, sometimes abamu ne bataziriwira ddala. N'olwekyo kikuyambako, ne bano abakola emirimu gya office ng'ali bize biki, kimuyambako okubeera nga amala swala ze n'agenda n'akola emirimu emirala. Kati awo nga tuvuddewo ku eyo aya, ne baganda baffe abasunni bakkiriza okugatta esswala, balina ekiyitibwa jamu at-takdim, okusaala dhuhuri ne asiri, onfuna bulungi, okusaala dhuhuri ne asiri ku budde bwa dhuhuri ng'enjuba esaze okuva eno mu east okudda mu magharibi, bagamba tekirina buzibu. Ne babeera n'ekirala kye bayita jamu at-ta'khir, n'okubeera nga mu budde bwa asiri basobola okusaalira mu dhuhuri ne asiri. Nabo bakkiriza nti omuntu asobola okubeera nga gatta esswala kyenjagalawo, onfuna bulungi, kyenjagalawo. Abatakikkiriza ekyo be bano abahanafi, mu baganda baffe abasunni abagoberera Imaamu Abu Hanifa, bagamba nti tekikkirizibwa. Naye nga abashafii, abamaliki, abahambali bagamba tekirina buzibu. Awo nga tuvuddewo, ekibuuzo kiri nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagattako esswala. Kyekibuuzo tugamba nti kituufu, yagattanga esswala nga tali ku pressure nti maybe actually nga sinaba kutuuka. Baganda baffe abasunni bagamba nti omuntu nga maybe agenda kutambula, onfuna bulungi, maybe obanga enkuba weeri, maybe oba mukutya asobola okugatta esswala, nabo bakkiriza bwe batyo okuba nti bateekako obukwakulizo obwo. Naye ekibuuzo kiri nti Nabbi yagattako esswala nga tewali bukwakulizo obwo, nti maybe tali mu kutambula, maybe tewali kutya, maybe enkuba teri mu kutonnya. Tugamba ahadisi nyingi, naye ku obudde nga we tulina obufunda, tugenda kukozesa ebitabo bibiri. Ekitabo ekisooka Sahih Muslim hadisi 705, nfuna bulungi,
era osobola okebera n'ekitabo ekirala ekyomukaaga era mu Sahih Muslim hadisi 5 hadisi 5 ebitabo bingi mu Sahih Bukhari, Sahih Tirmizi n'ebirala. Onfuna bulungi. Ibn Abbas amanyikiddwa mu bamu ku bantu abogera hadisi nga ziri reliable, nga si balimba tebalimba, aweebwa ekitiibwa mu baganda baffe abasunni n'abashia, amanyikiddwa, emirembe gya Katonda gibeere kuye. Agamba nti Rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam emirembe gibeere kuye ne ku bantu be ba Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Salla Rasulullah, agamba nti Nabi Muhammad yasaala. Onfuna bulungi. Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Eno matin elumbitawo y'abaganda baffe basunni. Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama adh-dhuhra wal asla. Onfuna bulungi. Jami'a wal maghriba wal isha'a jami'a fi ghayri khawfin wala safarin. Agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagatte essola nga tewali kutya oba nga tali mu kutambula. Abamu abanga bagatte essola nti bamala dhuhuri basaala asili, nasaala essola ya magaribi, namba nasaala essola ya isha nga tewali kutya kwonna ate nga tali mu kutambula. Nolwekyo kuba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajjanga ekisanga twalaba mu Suratul Anbiya aya 17. Funa bulungi tuteekeddwa okubeera nga tugoberera enkola ye, kuba ne mu Suratul Ahzab aya 21 agamba nti Katonda agamba nti Nabi Muhammad uswatun hasana, kyekyokulabirako ekisinga. N'olwekyo abamu abanga bagatta essola nti bamala dhuhuri basaala asili, ekiro ekituuka bamala magaribi ne basaala isha, tekina buzibu nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Migaso ki egimu egiri mu kugatta essola? Nga we tugambye mu kusooka nti kiyambako abantu abali ku mirimu, abali mu kukola, okubeera nga kisevinga obudde bwabwe, kuba si buli kaseera nti bagenda gamba nti tugenda kusaala bakama baabwe. Nga mumanyi embeera si nnyangu, tuteekeddwa okubeera nga tunoonyeza famire zaffe okubabeesaawo. N'ekyo osobola okubeera nga ozigatta, okubeera nga tofuna buzibu na mukama we. Empeera nfanfe zofuna. Imamu Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam agamba nti buli swala erina obudde bwa mirundi ebiri, obudde obusooka bwe businga. Funa bulungi. Era empeera nfanfe oyoola ekisa kya Katonda okifuna, agazambi gonna gayiyika, ejjana n'azikuwa, n'ebintu bingi byatusuubiza, naye n'akujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba twagamba mu Suratul Bakara aya 152 nti fadhkuruni adhkurukum. Funa bulungi nti munzijjukire mbeere nga mbajjukira. Buli lwe tumujjukira mu budde obutuufu naye atujjukira mangu, n'atukingiriza abalabe n'ebintu ebirala nga we tulabye. N'ekyo mu bufunze okugatta essola tekirina buzibu. Gwegamba nti ogobeera nnyo sunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, n'eno sunna nnungi okubeera nga ogigoberera. Nsaba afunye omusomo guno obeere nga osharinga eri omulala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.